I, Yoweri Museveni, ku ssaawa 5:34 Pulezidenti Yoweri Museveni azzeemu okukuba ebirayiro omulundi ogw'omusanvu okuddamu okulembera Uganda. That I will be faithful and bear the true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. Ssaabalamuzi wa Uganda Alfonso Owinyi-Dollo akulira akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabakama n'akulira emirimu gya gavumenti John Mitara be bakulembeddemu omukolo guno. Mangu ddala Museveni akwasiddwa ssemateeka wa Uganda, bendera y'eggwanga, oluyimba lw'eggwanga n'ebintu ebirala eby'enkizo bimuyambeko okulamula Uganda. Abakulembeze b'amawanga 11, omumyuka we Edward Chwanuka Sekandi, Ssaabaminisita Dr. Ruhakana Rugunda, Ssaabaminisita eyawummula John Patrick Amama Mbabazi, abakulembeze b'enzikiriza, abakulembeze b'ennono n'abantu abalala be babaddewo ng'abajulizi. Newankubadde abamu Museveni be yavuganya nabo babaddewo, omuli John Katumba ne Fred Mwesigye, bano tebanjuddwa ku mukolo guno. Mu kwogera Museveni tabadde na bigambo biwoomu eri Abazungu, bagamba nti baludde nga beeyingiza mu byobufuzi bya Uganda ne Africa. Museveni agamba nti ogwabano gwa kuwakula ntalo. Therefore, quite comic and laughable to hear of some actors in the world giving us lectures about democracy. You give me a lecture about democracy? What are your own credentials? We neither seek nor need any approbation from anybody outside Uganda, except our peers in the African Union and NEPAD. If you want to know what we are doing in a respectful way, we can share with you. Museveni abotodde ekyama nga ye ne yali omukulembeze wa South Africa Jacob Zuma bwe baali basezeewo okusindika ennyonyi ennwanyi mu ggwanga erya Libya okufufuggaza Abafalansa n'Abamerika abaamaamulako Muammar Gaddafi mu 2011. Okusinziira ku Museveni, singa Africa yali yeegasse, Abazungu bano baali bamaze ejjoogo. However, some actors are always in search of enemies. They are looking for enemies. You are not an enemy, they declare you an enemy. When we are still fighting, are you pro-East or pro-West? Idiot, I am pro-Africa. I cannot be here to be pro-others, but not for myself. And that's precisely the reason why some of us in NRM fought so hard to amend the Constitution, because in Africa, we are only left with him who believes in Pan-Africanism and the unity of Africa and finding the center of gravity for Africa, for the development of Africa. Ensangi zino waliwo obunkenke wakati wa Uganda n'amawanga g'Abazungu, naddala eggwanga erya Amerika olw'ebikolwa ebigambibwa okutyoboola eddembe ly'obuntu, ebizze bikolebwa ebitongole ebikuuma ddembe naddala ku bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya gavumenti. Waliwo n'abamu ku bannamagye Amerika bye yassaako dda envumbo. Museveni oluvudde ku by'Amerika n'ategeeza bannayuganda ng'ekiseera ky'akalulu bwe kiwedde nga kati ekiddako kya kola. Akalulu kaggwa bannange. Let us get down to work. The 4 economic sectors where their jobs and wealth are: commercial agriculture, emu, with the Kibaro, Chura, Aymar, Otita, counting profitability, industries, services, and ICT. Mu nkola ey'okutwala ssente ku miruko parish model, okulwanyisa enguzi wamu n'okukuumira ab'ebibanja ku ttaka, Museveni agamba nti mwajja okuyita okutumbula ebyenfuna bya bannansi. Okutumya omuntu wa wansi ennyo atukedda ku ground asobole okuba nga ajjayo abantu be. Nti olwaliro omuntu yeetaaga emitwalo 5 okwambuka naye talina wazijja, naye ng'ate
Parliament eziyisiza nti obuwumbi 405 zigende. Sente z'abavubuka ezongere ku boostinga emirimu mu bavubuka kugamba nabo babeewo kye beekolera mu maaso kubanga si ffenna gavumenti egenda atuwa emirimu naye oba omuvubuka waliwo kye yeekolera ng'eno nteekateeka ya parish model president gye yataddeko eyo tulabe nga buli muvubuka ku kyalo ku parish alina kye yeekolera asobole kubaawo. Ku by'ettaka agumizza abantu abanyagibwako amataka gaabwe naddala ab'ebibanja kyagenda kuyamba okulaba nti ab'ebibanja bafuna obugumu n'obwannannyini. Kati tuguddewo bizinesi y'amafuta yiyo muleme kulekera abantu abava ebweru bafune sente zonna bazitwale. Tulwane tulabe nti sente zino zisigala mu Uganda era ziyambe enkulaakulana mu Uganda. Museveni agamba nti emyaka 5 egiddako gya kujja bannayuganda mu bwavu era ng'ateeka ensimbi obutereevu mu bibiina ebigatta abantu bano basobola okwewola olwono bafune ensimbi ez'okwekulaakulanya. Okusinziira ku Museveni bannayuganda ebitundu 5 ku buli 100 bakyebase nga beetaaga okuzukusa. Ziwa NTV, Akawungeezi.